Omusumba w'essaza lya Lugazi Christopher Kakoza ku ssomero lya St. Joseph's Naggalama bajaguliza emyaka 52 bukyanga litandikibwawo n'okuza olunaku lw'omuwolereza waabwe. Aniiziddwa omukulu w'essomero eryo Agnes Nsubuga n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'oluvannyuma n'atwalibwa mu woofiisi y'ateereddwa omukono mu kitabo ky'abagenyi. Oluvannyuma abayizi bamukulembeddemu okugenda okutandika mmisa nga yambibwako mu Sinyooli Richard Kayondo ne bafaadha abalala. Omusumba mu kuyigiriza alambuludde empagi 3 abakristo balina okutambulirako mu kisiibo omuli okuddiza ku banaku ate baleme kugabira byokka bye bakooye. Oluvannyuma lwa mmisa akulembeddemu abazadde abasomesa n'abayizi okulambula ekizimbe ekyazimbibwa nga baweza emyaka 5 abayizi ne bagenda okuliiranga emmere. Akisabidde n'okukikansira amazzi ag'omukisa. Omukulu w'essomero eryo yeebazizza Katonda olw'okwongera okusitula omutindo gwalyo nga baakutte ekifo kya 8 mu bigezo by'omwaka oguwedde ebya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. The new vision of 1st February 2019 ranked our school as #1 in Mukono district by first grade score. Reverend Father George William Sentamu akubiriza abayizi abagenda okuyingira yunivasite n'amatendekero aga waggulu okwewala okuganzibwa abasajja n'abakazi ababasinga emyaka nga bawalirira okubajjamu ensimbi. Kwegatta n'okudda mu bashuga mummies, sugar daddies nti babajjamu ensimbi bafuna ssente za pocket money bigenda bazikiriza. Abyogeredde emmisa ey'okwebaza gyakulembeddemu ku ssomero lya Seta High Mbalala nga beebaza Katonda olw'okubayisa obulungi mu bigezo by'omwaka oguwedde n'okusabira abagenda mu yunivasite. Kubeera nga baleetawo enkulaakulana okwesiga Katonda baleme kubeera nga beesiga bino ebyensi oba okufuna essanyu mu bino ebyensi ng'okunywa enjaga nga drugs ez'enjawulo ze beetanira oluusi omwenge n'ebintu ng'ebyo. Ate Reverend Father Peter Ntege nga yakulira eby'eddiini ku ssomero eryo asibiridde abayizi entanda okubeera ab'empisa. Nti nno omuntu yandibadde atya Katonda, omuntu yandibadde awa ekitiibwa banne. Omukulu waalyo Boniface Sebukalu akubiriza abayizi okubeera ettaala era n'ekyokulabirako yonna gye bagenda. Tubakubiriza okugenda okubeera ettaala mu nsi nga ettaala eraga ki kye baali kye twabateekateeka nga bali wano. Ye akulira amasomero ga Seta Davis Kafumbe ayogedde ebyabayamba okutuuka ku buwanguzi. Abayizi abasinze bannaabwe baweereddwa ebirabo okubeebaza ne beeyama okukwata omumuli. Njagala kukola quantitative economics. Njagala kukola law. Era njagala ngende ku mateeka. Olw'okubeera businesswoman omulungi. Amoni Mukasa ne Lydia Nakigulirwe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.